Wolabira bino ng'ebula ennaku 8 eggwanga lyetabe mu kulonda kwa bonna. Kati okukakasa nti olunaku mulindwa lutuuka nga buli kimu kiri mulaala, akakiiko k'ebyokulonda katandise okuwa ebitundu eby'enjawulo ebikozesebwa mu kulonda. Olwaleero ab'e Masindi bafunye ebyabwe. Akulira akakiiko k'ebyokulonda mu kitundu kino, Gustavus Kakaire, atubulidde ebireeteddwa. We have the ballot boxes. Those are the transparent ones. Those ones where we drop the ballot papers. We also have the basins. We also have the tapes, what we call cordoning tape, that helps us to cordon off the polling area, and the lamps. Kakaire atubulidde nti ekisigalidde ze DR forms ze basuubira essaawa yonna. Declaration forms and other forms are all in there, and those should be coming through maybe 3 days to 15th. N'ekifo we bagenda okubalira obululu kiyite Tally Center nakyo kiri mu kuteekebwateekebwa okulina okuteeka mu internet. And that is the server and the other computers that are supposed to be used by the tally clerks and the equipment that goes with it. We have been connected to secure internet. Mu kiseera kino bano bali mu kusunsula abo abasaba okuyambako mu kulonda. Oluvannyuma bakutendekebwa okulaba nga bakola omulimu omulungi. We shall be training these polling officials, I think somewhere between 9th and 10th of this month. We are going to have another training for the BBVK operators, the biometric voter verification kit operators, on 8th and 9th. Kakaire era atubulidde ne we batuuse mu kugaba obukongo obulaga omuntu w'alondera kiyite voter allocation slip. As we speak now, we have issued almost 100,000 voter allocation slips. The district has just over 170,000 voters. Kati abalonzi bakubiriziddwa okwetaba mu kulonda kuno awatali kutya kwonna. Every polling station will have a big number of the personnel, the UPDF, the police and prisons, and all the roads are deployed everywhere in Masindi